Ipas teyali serious. Ipas ankwana naye ng'ate yes tagusa nsonga. White Bender namwegabulula nemuwa ebintu byange naye omusajja ono yasalawo kuba nti ansuula nensigala awo nga sirina musajja nensigala yamenya omutima gwange so n'olwekyo saagala kuddamu kuba nti nzanyira mu mutima gwange. Yes bano nno ababiri yabagasse n'abasuulawo n'abantu oba oliawo alina omusajja gwe yefunidde omulala. Bamuyita comedian amanyikiddwa nga Martha Kajimba aka Martha K. Tukwaniriza natera ku mukitu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Mpita-Ntambi Kimso number 1 Kiboya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga, we are subscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga nga makasero bene nti osubscribinga. Mugamba mutya mwenna abali mu love. Yes ngo akafuna boyfriend wo omwagala nnyo bambi lwakukwatako owulira nga kyekyo mbagamba nti mwebale kwesanyusa, mwebale kuba nti musanyusa ebitundu byammwe ebyekyama. Nawe omusajja ali awo nga mbambi omwana w'abaana yakuopeningiddewo omutima gwe nosalawo kuba nti musajja ate ogumenya otandika kuluguba ku basajja balala. Abasajja n'ennaku zino mwafuuka bamalaya mulandaganga mbwa so n'olwekyo omwana w'abandi mwe ku kitiibwa omuntu bw'aba nga akuopeningiddewo omutima gwe ate notandika okuba nti okuzanyisa okuba nti okuzanya okubamu sonko tekiba kirungi. So n'olwekyo bavubuka bannange ng'oli mu mukwano nga walimberimbye omwana w'abandi n'akukkiriza omwana ono yeewaayo okuba nti abeera naawe bambi muwe respect, omwana oyo muwe time, omwana oyo tandika okuba nti otambula naye mpolampola mweyagale because obulamu bwa kiseera ate nga gy'okoma okunayiza abakyala abangi gy'ogenda okufa nti ofuna ebisiraani n'oba olyawo n'okuba nti teweezimba. So n'olwekyo nkusaba concentratinga ku musajja ku mukyalo omu mpolampola. N'abawala mulekerawo okufuuka ba player muzanya nnyo game abasajja ne babivaako mpolampola. Awo ebyo si ensonga enkulu wabula mbadde ngezaako okuba nti nkayisaawo mwenna abalayo engeri gye tugenda kwogerako bintu bya mukwano. Olunaku lwa leero nsobodde okuleetera comedian ono nno azze akola ebintu ebyenjawulo. Yalina record mu bacomedian nti yatta Sex Steps netambula viral nnyo. Yatulaga engeri gye balinyenyamu ekiwato. Yes yatulaga nti eyiye nene era nga mamukamba nti oba oliawo mbu teyasika. Mathake n'abaddamu nti okusika si kyekikulu. Bamuyita Martha Kajimba aka Martha K. Martha K wetwogerera bambi ali so disappointed ne Ipas kogata ne White Bender. Martha K agamba nti bano ba player. Ipas yavaayo n'agamba nga ennaku zino batandise okuba nti awandika ennyimba z'omukwano nga ziwandikira omuwala ono oba oliawo omuwala omulungi. Era nga Ipas yavaayo n'agamba nti tafuddeeyo oba Martha K bagamba teyasika oba yasika ye omukwano gwe alina mungi nnyo. Era yavaayo n'ategeeza Martha K ku live video n'amugamba nti baby nze buli lwe nkulaba yes ntandika okuba nti mmera olutikotiko buli lwe nkulaba omuntu wange wansi atandika okuba nti ayimuka n'okutandika okuba nti ansabiriza n'okuba nti anteekako pressure okunonya buli gy'ogenda wanono tatandika okuba nti kintraumatizinga n'okuba nti nfuna obuzibu mu mutwe gwange nentandika okuba nti nebaka nga ndota gwe nga ndaba gwe mu birooto era kikusalawo okuba nti ntandika okuba nti nkulumba oba olya n'okunonyaako nsobole okuba nga nkwefunira. Bano nno Ipas byonna abikola live video gye balinayo ku Instagram mpolampola mukuba nti akwana omukyalo ono yatandika okuba nti akkiriza mpolampola because by that time oba oliawo omukyalo ono yali tanuna musajja yenna amuwondera. Martha K yatandika okuba nti agwa mu mukwano ne Ipas era nga Ipas yavaayo n'agamba nti ye alina amaddo mangi, ye ali crazy in love era nga n'avaayo n'agamba nti oba oliawo buli lwalaba ku Martha K nga bali mu buliri ng'ebintu bye biwooma era nga instead of Martha okaaba ye bw'akaaba. Yavaayo n'atutegeeza nga ebintu bya Martha bwe biwooma n'ebisigadde era n'agamba nti tasobola kuddamu kuba nti afuna musajja oba like mukyala mulala mpolampola. Ipas wayita bbiri amawulire ne gatandika okugamba nti alina omukyala e Sweden era nga Ipas yatandika okuba nti akyusa focus n'atandika okuba nti oba oliawo focus ye agiteeka ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga oyo yes era nga kino kyatandika okuba nti kirumya Martha K omutima n'atandika okuba nti akyuka mpolampola bambi mukyala wattu tujjukire
nti bali bakamusuulawo batadde sex tapes ze bamuswaziza emirimu gw'olmusigufude naye nga yasobola okuba nti adda mu system mpolampola. Wano nno Apas omuyaaye n'asooka amugwamu n'asooka afuna ziratata mu kuba nti yamuwa ziratata embi enzibu. Omusajja ono yali hit and run olwamala okuloozaako Martha K bw'atyo anagenda. Wano nno kyamuluma Martha yagenda mu maaso n'okuba nti yeekuuma mpolampola. White Bender naye n'ayingira system. White Bender yali yasooka okuba nti amwagala naye basooka okuba nti bafunamu obuzibu wali eri nga White Bender agenda okukola gye bayita singa concert ku Sena Hotel. White Bender yasobola okuba nti azaala omwana omuwala omulala. Wano nno kyanyiza Martha K eyali ayagala nnyo White Bender n'okumwepikira obulamu bwe bwonna. Martha agamba nti White Bender yasooka okuba nti akyuka mpolampola n'amudisappointinga era nga muletera okuba nti oba oliawo agwa mu gavubuka ga street agatuuka n'okumulabisa kanodu video ke akagenda vero ku internet. Yebumu ku sex tapes betakasinga okulaba ng'omwana ono yeekuba engalo yeekola yeka yezina yeka mpolampola. Kino nno kyatandika okuba nti yes tukiraba mu video eno era nga kagenda viral nnyo. Wonno abawala ne batandika okuba nti bakuba mu Martha K ebituli ne bagamba nti omukyalo ono alina amaaso amalungi, omukyalo ono alina obubeera obuli sharp, alina akabina, alina figa yonna, naye ekimubulako wantu awo wansi awo teyasika mpolampola. Era nga yes Martha basobola okuba nti bawukana ne White Bender mpolampola nga bonna bakomawo okuba nti bamuperereza. Martha K agambye nti takyayagala kumanya Apas, takyayagala kumanya White Bender, takyayagala kumanya nabye bakwatako. Tekiseera okuba nti naye afokasinga ku mutima gwe kuba bagumenyamenya dda. Ye tayagala bavubuka beraga. Martha agamba nti Apas Bagonza yali badde musajja mulungi naye tasalawo. Olwaleero alina ono enkeera alina oli ebintu bye biba biwanvu buli kaseera. Era agamba nti yes White Bender nti Apas Bagonza y'omu ku bavubuka oba oliawo abali so serious and romantic naye ate tasalawo mu nsonga za mukwano. Yaligombye okubeera nti ali naye omusajja ono amuzanyazanya nti bamuwaako leero enkeera agenda w'abalala ate amala n'ebbanga nga tamulaba ensonga oba oliawo si mu mativu na mukwano gwe. N'agamba nti White Bender okuba yategeera nti yebaka n'abakyala ab'enjawulo abalala kugata ne muyimbi omu ow'amaanyi ng'ennaku zino yafumbirwa Dr. Mulamba mbu kino tatandika okuba nti kimumalamu amaanyi. Ye White Bender yali asaze okuba nti amwagala naye ate White Bender yatandika okuba nti oba oliawo afunamu kasente n'okuba nti akola zi concerts ez'enjawulo. Yatandika okuba nti akyuka mpolampola kwe kumusuulawo n'agenda n'omukyalo omulala. Kino nno kyalumya Martha K omutima oba Martha Kajimba omutima mpolampola. Naye Martha agamba nti tasobola kuddira bayimbi, tasobola kwagala White Bender, tasobola kuddamu kwagala Apas, tasobola nakulinya wonna we babadde. Martha agamba nti yes feelings baazita mpolampola, feelings z'omukwano baazita. Omusajja bwe yali azeko okuba nti ayagala kwata video ye bambi n'agiteeka ku social media ng'ali bwereere akantu ke amusindikira privately oba oliawo ng'ayagala amusanyuseemu. Martha agamba nti yaswazibwa eri family ze ab'enganda n'emikwano n'asooka yabulira social media gye yali asinga okuba nti ayagala ennyo. Wano nno family ye maama we taata we baganda be batandika okuba nti bamuteekako pressure n'abantu ab'enjawulo. Era Martha K kata yete mpolampola agamba nti obulamu bwange bwali bugenda kugenderaawo olw'abasajja be nali ndowooza nti nfunye ab'omugaso. Wano nno kino nno kyatandika okuba nti kimutraumatizinga era Martha yasalawo okuba nti oba oliawo akyuka mpolampola. Martha mu kuba nti akyuka yavuddeyo n'agamba nti Apas ne White Bender tabaagala. Ne tumubuuza nti why ogenda musajja kigosuubira okufuna. Martha avuddeyo n'agamba nti panao ayagala nnyo Jesus Christ ye bbaawe ow'ettabbo, ye bbaawe gwasinga okuba nti ayagala ebbaawe amukolera ebirungi era nga ayagala amwagalire ddala. Era avuddeyo n'agamba nti naye bwe wabaawo omusajja ali serious nga bambi awulira amwagala Martha ng'omuntu awulira ayagala kuba nti tayagala kumuloozaako amuleke wabula ayagala kustayinga naye forever. Martha agamba nti ali ready okuba nti aopeningawo omutima kwoyo omuntu ali serious kubanga yakoowa abantu okuba nti bamusabiriza especially abasajja ne bamusabako ne bakubako wiiki mwezi ne bagenda omulala n'akubako omulundi gumu n'asuulawo n'agenda.
Martha ngamba nti si mmere nti buli ayagala si ddagala nti buli ayagala akolako test, si mmere nti buli ayagala alya, ayagala afune omuntu omu asobole okuba nti amuliira ddala ne bazaala n'abaana. Akoye ebyekiyaaye APAS ne White Bender babasuddewo era nga Martha agamba nti abo abavubuka ababiri ba player tabagalirako ddala, abavubuka abamenya omutima, abavubuka abamuletera okuba nti akyuka omutima, abavubuka abamukyusa timing n'endowooza naaba nti atandika okukyuka mpola mpola. Babita Ntambi Jimson Namalu Rich Boy Maksudi Junior genda ku Facebook teekamu Ntambi Jimson, add me, follow me, tugenda mu maaso. Genda ku Twitter nkosa Jimson 16, follow me, tugenda nga tugenda mu maaso. Genda ku Instagram nkosa Ntambi Jimson 5, take me, follow me, tugenda mu maaso mpola mpola. I follow you back. Bye bye for now.